Ne watya singa Omuwarabu amanya kino muyagala ne bbaawe. Maama. Omuwarabu ku bbaawe aba akusse. Naye omukazi n'akimanya kiba kiwedde. Eyo basime. Abasobola okutta. Nabanno. Kaba mukutya. Akutta. N'akutwala ekiro n'akusuula ku kkubo. Oba akutta n'akuteeka mu kikutiya n'akusuula mu kasasiro. Kati kasasiro ekimotoka kye kimunona. Ne bakutwala. Waliwo embeera gye nawulirako nti omusajja asobola kujja nakwana. Kati nga gwe otya n'ogaana. Ate bw'ogaana n'agamba mukyala we nti ono omuwala yabadde ankwana oba omuwala ankwana. Ate olaba ekintu kye Dubai buli nnyumba mulimu kamera. Munda. Ekitegeeza ky'okola kyonna baba kiraba. Ate ne recordings zonna zibaawo. N'amaloboozi baga recording. Kati tosobola limba kubanga nze bagezaako okumpayiriza. Ndeki? Omwana omulenzi. Bagamba kiti omukwana? Mbuye. Nti gwa mukwana? Kati nze mugamba obanga bituufu muteeke ku kamera zonna mulabe. Mu Uganda wakamala mu bbanga ki? Bukyanga okomawo mwezi gumu n'ekitundu. Mwezi gumu n'ekitundu. Kitegeeza wakadda. Okomyewo mu lockdown eno ey'okubiri. Yes. Eno ey'okubiri gy'okomyewo. Kiki? Natambula ndi wano n'ebowa. Ate kyekigani aganya okutambula. Tugambe ngeno ononye ku bantu bakulira butikiti ogambye toyagala. Kitegeeza abeerawo wano weemuli. Taifuluma oyenjere ku kyalo. Bankube kibooko. Saka bino ebyoku kyalo. Oyagalako ebyo byewala. Nga wogende ku biici onyumirwoko tebayagala genda mu kirabu. Byonna. Kirabu tuli mu karantiini tulina gyojja kuyita agenda tuuka mu kirabu. Tunyumize ku mbuzi y'ekyeyo. Mbuzi y'ekyeyo teyali nyangu. Teyali nyangu. Ekyeyo gy'obadde mu nsi ekigwe. Dubai. Obadde Dubai. Obadde okola kiddala. Mu kiyumba. Obadde mu kiyumba. Be bayita bakadaama. You are one of the kadamas abakadde abawonya ennyonyi. Gambi. Wava ku kyogende otandika okukola mu kiyumba. Nga njagala bintu nga nze nga nja kwekolera nja sente ezange nga sisabiriza. Nkole sente ngeva mu ntuyo zange. So wakera bukezi ku macho balina muntu yakusikiriza kugamba tugende tukole boti wagaba nti akana aliko bigobako. Kyali kirooto kya mami. Mami we yagala nnyo okukola. Nga wabaawo mbeera etali ya mulembe mami nakugamba omwana wange omanye okola fuluma muko ogende kuyiye kyali kito. Namala osoma. Nga omaze eki? Namala senior for soma. Then ngenda ku institute nensoma catering and hotel management. Ne bantikira. Mirimu negibula nengenda ku kyeyo. By that time oyina emyaka emeka? Myaka nali nina 19. Myaka 19. Then ofuna company. Wayita Kenya nga bana bayite Kenya. Saita mu Kenya. Wayita wano kwa airport ya Uganda. Nolinya. Ngoliwe kama tuli na bya company. Olo communication ogifuna otya gyogenda. Oyo omukazi gwe nali nkolera yali alina friend we. Ngoyo friend we. Ngoli okolerewa eri Dubai. Ngoyo friend wa boss wange. Mukwano gwa mami. Kati mami nankonekitinga. Ngenda nenkola. Passport, yellow book, medication, paka kutoka kulinya. Ate okulinya no sente za kutwala. Twazigira. Wete kamuzizo. No sola budget ticket y'ennyonyi. Ticket oli omukazi yazisindika. Okay. Naye passport nze yajegoberako. Nenjifuna. Yellow book ebyo byonna. Then kati otuuka eri otuukirawa. Lero otuuka otya? Mukama wange wennyini gye nali ngenda okukola. Otuuka kwa airport najja nakupiikinga. Nakutwala. Tobamu nakutya kwonna banansaddaaka binababitya. Ekiso olunaku olwasooka seebaka. Ali ntunula. Tewabe eno wavaayo webakako mu nnyonyi tewakoowa. Oliko otuuka eri atosula embutumu. Seebaka. Nga kye kiggana okwebaka? Ekintu kye wali togenzeemu obusooka
oba tosobola kipapira mu mbo oba webaka oba ki nze mba so sensitive ne jengena nga simanyiiyo kati natuuka mu nnyonyi seebaka ate saali ate saagenda mu toys omunyonyi saazigenda munze nga lwaki zaali zikufaanana bubi zaali tezifaanana bubi naye sooka saalya kati we naaba saalya nokimba ngenda mu toy nkufuna kati eri kyekigwana okwebaka ali ntya nga tekikyotya olwasooka kale seebaka ate nakeera sawa 2 otandika okukola emirimu natandika okukola emirimu ne bandagira kola guno bino bibeera bwe biti bino biba wano nentandika okukola omuntu gwali okolera yali muwarabu yali mu Somalia nga ye emirimu gyali akola eri yali mukwano gwa mamiwe Omusomalia nga yafumbirwa eyo bawe yali muwarabu nga mulinamu abaana bawarabu nga gyabeera ati nentandika omukolera ng'oyo omukazi amanyi nene Kampala Omusomalia tandika omukolera mpola mpola tegeeza n'Oluganda yali asobola olwogera yali talumanyi yali manyi Luzungu na Luwarabu n'Olusomalia nentandika okukola mpola mpola nekitwala mpola mpola nenkola olwo wali wasayininga contract nga ya myaka emeka ya myaka 2 nenjikola negigwako nensayininga emirala y'emyaka 2 nga sikomyewo nga ogisayininga wiringire ng'olira oyagala era ng'oli mu kifo kyekimu ekyo kati okusayininga emyaka 2 egyaddako byali bikunyumidde nga bitambudde bulungi wali problemu yonna nga alina kyenjagala okwongerako kasente nga bakakuwa bulungi kuba mpulira nti basasuzi tebaluma naye oyinza okusangayo omulala nga takusasula bulungi kati abaana bakola ebalwe baba balinjingira mu sente nga mmeka abeeyo nga bali biyumba akakadde kamu n'ekitundu kati bwe wali mu miliyoni 1.5 nenkola nga wembeera ku Facebook bwenyumirwa bwentyo TikTok ne bukutwaliza ebirowoozo n'ofuuka sitakuli kati ne baleeta ebyo ebyokwesimba ebya misikadaama bano ba Emma babireetera nesimbawo ne bampa obwa misikadaama we Dubai babwirondera ku online ku YouTube yaabwe nowangula online ku Facebook ku YouTube balina ne Facebook ababa Uganda Lifestyle n'osinza obululu obungi quality zaali kize bali bagenderera okukkiriza okwesimbawo ng'olina okuba mu malirivu gwe jangu otege post yo obaganja kwesimbawo teri quality oba ki oba myaka oba ki naye bagenderanga nye nabazasimu ne bamanya nti oli eri so oli balimba nga ali Uganda bagenderanga nye namba nti oli Kadaama so si bano abavayo ne badati neyesimbawo kati nengira enesimbawo ne balonda nze owe Dubai n'abalala Saudi Arabia we bati netumala kati gwe n'owangula bwawa we Dubai so we Saudi waliyo Messi waayo ne Dubai nga waliyo ne walala nga waliyo bwe batyo ba Emma abo ba Emma kati nze nempangula obwe Dubai ne tubeera okwo ne batandika okumanya ne bamanya nga banfollowinga nnyo bwe batyo kati watuuka ekiseera nga nseninze contract ey'okubiri nali mwaka ogusembayo mwaka kigeza ali wakola emyaka 3 ng'oyingidde ogwokuna awo makkati awo omukazi nagenda azijjako essimu gwali okola nayo mu Somalia nagenda azijjako essimu kati nga ku Facebook buli lunaku olina opostinga ng'opostinga ki mu video bifaananyi mu video n'ekifaananyi kyange just okipinga bafaanyi bonga kati namala wiiki nga sipostinze ne bannoonya esokoleke bw'otaapostinga esimu omukyala naye yali omu ku bafaani bo yali omu ku bafaani oyo omukyala oyo yali abinabyali osaako naye natuuka ekiseera ne mu blockinga
nga ndaba amazeeko emirembe nga buli bwempostinga n'alaba likes ne comments afuna oba anyiiga. Lwaki naye yali muwalawala nga mmwe nga naye alyaga? Teyali muwala, kale yali alaba nti zi likes zenfuna nga mpostinze naye nga postinze si zaafuna. Walinga mu mmeka? Kati nze nyinza okupostinga kati bugenda okukeera enkya nga ndi mu 4 likes ne comments kati nga ye nga ali mu 2015 nekimuluma nanzijako essimu nembeera nga sirina essimu mukwano gyange negimpostinga mama ng'obuze biki kati nembeera nga nziba ipad z'abaana bali bazimpa nkole ki abaana bababebi bewalinga okuuma ewaka nga balina ipads laptops kati nenzibba nenteekamu akawunti yange wagibba n'ogibya noba just webbanga n'ogikozesaako nebbanga n'ogikozesaako nengikozesa ng'ekiro kati buli bwengendayo impostinga mbategeeze nti gyendi impostinga nenziramu awo ku messenger messages comments nema nenjijjamu nenzizaayo every night nga nkikola paka nga mpadde essimu yange era yagimpa nga kati agenda okulaba kujjako essimu nate ng'osigala okyapostinga nga nkyapostinga kati yagenda nambuuza nemugamba gwe nagamba akole kyakozesa akawunti yange bwentyo bwe namubba amagezi kati nabeeraawo nga sirwadde nze nga nze ngenda mu maaso. Then kati atuuka time agimpa nga ndi kumpi kujja mwena tukomawo kitegeeza ajja kujja kukomala ebbanga eriwerako ebbanga eriwerako kubanga emyaka 4 agimala then nentandika omwaka omulala ogwokutaano guno gwenkomeddemu yagimpa mu gwokubiri awo nenziramu buto nembeera n'essimu yange nentandika okupostinga buli kimu nekigenda mu maaso kati bitambula comments ziri eziwera ng'ezaalulu ziwera ne likes ate kati zeeyongerako kitegeeza buli nnaku abantu bateerayo bateerayo ne balikinga ne bakomentinga ne basharinga ne friend request enda siziddamu kubanga kati Facebook yange ejjudde kati mba nina okudilitinga then just ina kola page n'oligilinkinga ku eno esinga okuba ekikulu kajje ngenda okukola then okay naye kati tujjangu otugire ku mbeera yakuviirako ddala okugamba sijja malako contract eno ndala eno okudda Uganda yampisawo with the last time nga ngenda kujja olaba enkofu zino ndaba onziraba bankwata force okunsiiga inanga expired nagenda okudda nga gakyali mabwa gano wamanda guno gulinga ng'omutima sokoleke ye mwenyini yalina ina expired yasobola okufuula omuntu bw'ati yakugamba data nkusiige ina nga gwomumanya ali expired nze nali simanya naye yaleeta nga yali w'abaana nga buli sande balina obasiiga ino yo yali nga avaako yali avaako naye kale bamukuwandiikako n'abeerako like 20 minutes n'omunaaba n'asigala ono nga ow'abagole gwe basiiga abagole oyo bw'atyo kati nze bansiiga inanga eri expired nanjokya ye yakwata olw'empaka naganja nkusiige lwampaka bansiiga lwampaka alina abalabe yali nabo muwala wo mukulu then n'oyo eyali asiiga bwe bamukusiiga atandikirawo okwokya ayokya omuwulira olinga ayokya omubiri ayokya nga then nga muva ku ki because atayinza kukwata pukasagambe nti kankusiige ina abakukira kugamba nti akusiige baagala kugezesa balabe nti ali expired abeera atya naye nga balina gezesa ku ggwe nga tewali mulala nange nenteekawo wateekawo oba ososega nti bakugira lwampaka anti bajja lwampaka naye nga nsala byambirigo nemagamba its fine mukwate musiige nebatandika okusiiga era batandikira wano
ne bitandika okunsiiwa. Nga bitandikira nga bakabisaako. Ne bitandika okunsiiwa. Then ebyansiiwa ne baga binnuma. Bo ne baga katumalize tulabe. Ne bamala bwenama ne mbinaaba ne bitandika okuzimbanga omuntu gwe bayiridde amazzi agookya. Ng'olira obulumi. Ng'obulumi bunnuma. Then ne mala ne gabeera amabwa wano wonna. Nagenda okudda nga gakyaliwo. Kino kyo kyakuviirako okuvaayo? Even the last time okuvaayo kale baali bamanyi kale nga banneekengera. Nga tebamaze nawe ebbanga ddene ly'emyaka ng'ena? Anti nga mbagambye nja kudda waka tebaagala nveeyo. Yatandika okunneekengera awo effumbiro ne batandika oddisiba. Nga bosi wange bwagenda ebweru nga ngenda naye mbu nyinza owa abaana obutwa sikyabafumbira mmere kwegamba n'obeera awo embeera bwetyo tebakukkiriza kulya n'oba okiridde okibba n'olyoka okirya. Babagala bo balye emmere gwe oleme kulya? The last time nga nsemberedde okujja kati nga mbibba nze ngenda mu fridge nembijjayo nembibba nembiyira mu buliri. Ate ng'emmere kuba ezo teziba fruits? Fruits. Ng'ate emmere? Ng'emmere nga nze sirya mmere nga manyi bayinza okunkolako obulabe. You have to protect myself. Tegeza baafumbanga ne bakuwa? Bebeefumbiranga kati nze nali sisobola batrustinga. Kati bwe bamalanga okwefumbira ne bakuwa nti kwata olye? Nga kale bye bamazeemu okulya. Bamala olya ebisigadde nga bebagattagatta. Nga nze maganze sibirya. Ne bambuuza olidde wa ne magaa sinnaba kulya. Ate mba ngenda okubuuza nti tebakugambanga ye lwaki bakomerya bwe n'ogamba onyirya? Era omukazi yaŋŋamba lwaki tukuwa emmere n'ogigaana okugirya. Ne mmubuuza nga ani gwe wa leftovers. N'asirika. Ne babizaayo. Kati nobaza n'ogamba kanfune kulya mu fridge. Nga ndya fruits, juice yali abeerangamu. Nze ekikulu kyange nali nnywa nnyo okusinga okulya. Nga nnywa nnyo kati nnywa nendya ne fruits. Nendaba oli mutono mu size naturally kubadde gwe oli mutini oba? Ndi mutini ewaffe tetugejja. Ngeri Abanyarwanda bye babeera nga pulezidenti waabwe. Kagama kati awo nembeerawo bwentyo kati nali ki lwali lwakuna remember lwali lwakuna nakera kumakya nga mpulira omutwe gunnuma ng'ekiro nasuze siridde nekera kumakya nga siridde nentuulaawo kati omukazi yaŋŋamba situla oyo gaasi omuleete jjukira gaasi aba azitowa gaasi aba azitowa. Nagezaako situka wansi kamungulize nankwata nengwa wansi. Nembaga sisobola oba munzita naye sisobola. Nga mpulira siina maanyi. Sina gasituka wansi nga njala ennuma. Nembagamba ne bambuuza oyagala ki? Nembaga nja kudda waka. Kino bagamba ekintu ekimu nensirika. Then bosi wange we yavaawo nentandika okupaakinga engoye zange. Nga olwo bamaze okukkiriza nti ogenda kuddayo? Nga bosi wavaawo omukazi bamanyi nsaata. Omusajja teyabeeranga weewaka ye? Omusajja yali yafa. Omusajja yafa? Omusajja yali yafa. Omukazi abeera yekka n'abaana bamusajja? N'abaana bamusajja. Kati nemuganja kudda waka. Ye nakitwala nkyogedde nenkireka kati bwaka kumakya nentandika okupaakinga engoye zange. Mbaga sijja kukola kintu n'eki muganja kudda waka. Ekirungi contract yange yali yaweddeko. Mbaga nja kudda waka. Emyaka ena giweddeyo? Emyaka ena giweddeko ate nga ntambuddeko n'emirala ena. N'emirala ena? Emyezi ena. Ntambuddeko emirala emyezi ena. Mbaga nja kuddayo. Agamba okakasa ne mugamba ye.
ntandika parking engoye zange era enkeera nankeeza ku gundi okunkebera ne bantwala ne bankebera. Baba bakebera ki? Bakebera COVID. Then olina ofuna yellow book bwe bityo osobola okudda. Nenfuna nenzija. Ye mwenyewe yakwekera nakutwala ku airport nenninya. Kiki waliwo embeera gye wateekawo embeera awo oba jasi olwamugamba ye n'agamba wayi kamuleka agende? Nateekawo embeera kubanga yali tayagala nkole kinkomewo. Era yagala mbeereyo ate n'ekirala abaana be bali banjagala nnyo nga bw'okiwulira. Abaana bali myaka ng'emeka? Omukulu ansinga alina abaana babiri. Omwana we omukulu? Omukulu muwala. Era abeera awo n'abaana be? Abeera awo bba yamugoba n'akomawo ewa maama we. Then omulala omuwala ali mu senior 2. Kitegeeza bosi we yali mukyala mukulu ddala. Grade 10 eyeeri. Then omulala ali mu grade 8 omulenzi. Omulala omulenzi ali mu grade 6. Grade 6 zibeera nga secondary school senior. Bwe bityo. Then omulala ali mu grade 4 ye P6. Omulala ali mu grade 3. N'abaana abawerako. Akalala nga kagenda mu grade 1. Kati gwe mirimu gye gyali mirimu kiddala ewaka? Buli kimu nali nkikola naye bosi wange yali annyambako okufumba. Nga oyoza? Nga njoza. Ng'oyoleza bonna? Bonna. Njoza nensiimuula, nenjoza ebintu, nenjoza engoye buli kimu. Emirimu tegyali mingi ku sayidi yo? Tegyali mingi ate ekira bosi wange abaana be yali abakambuwalira. Nabagamba oli asiimudde ennyumba eyo. Njagala agisiimudde kati n'olwegula ebeere nga etunula bweti nga abakambuwalira ng'oluusi abakuba. Negwe teyakubako? Oluusi abakuba. Ngenda nkimanyira mpola. Nekiggwa. Waliwo abaana abamu ababeera mu manyumba eyo bakadaama abagenda tugeze mwana ali myaka nga 22, 23, 25 awo ng'alina boosi we ng'ali myaka naye nga si mingi nnyo nga boosi oyo omukyala ng'alina bbaawe bayinza ba myaka nga 3 ne batuuka eyo ne baagala ababoosi baabwe ab'Abawarabu. Bituufu ebintu ebyo gye biri? Nanze simanyi kubanga tekintuukangako. Kadde manyi engeri gye bakulunda kuba Miss Kadamu okuva e Dubai. At least obeera owuliriza ku birowoozo by'abaana abamu waliwo kino ne mumanya kuba abaana bafuna obuzibu eyo naye nga abamu bagamba bagezaako okwagala ababoosi baabwe. Bafuna obuzibu naye bakweka. Abamu bakweka. Abamu bakugamba abana ne bakweka. Kati kabadde abali bagambe kukulizibwa ebijjolo oliwo obaddeko onoonyumyako ne bano n'akuwulira muti munange olw'ekino. Omu yali aŋŋamba nti mutabani wa boosi wa Mukwana. Omu nti boosi we omulala boosi we mwennyini ya Mukwana. Mbagamba munaye ebintu ebyo mwandi byesonyiye. Kati olwali afuna experience nti boosi wa Mukwana. Amala bamaani beeyagala bakikola bata? N'avaayo ate boosi we n'amunyiigira n'amugoba lwakuba amugaanye. Boosi oyo yamugaana. Naye watya singa Omuwarabu amanya kino muyagala ne bbaawe? Maama Omuwarabu ku bbaawe aba akusse. Sure. Ali abakazi nze mbatya. Nga ntandika atya okwemoolerako. Ate omusajja asobola okugira n'akugira abaana abamu babeere ne Uganda embeera nga si ya mulembe n'agenda eri omusajja alina ssente n'agamba ntuuse kati wenjagala. Alina mukazi we n'agezaako kukwana. N'ogamba omusajja no singa mumukkiriza aba mumaze okugwa mu kintu nanga ttaano. Awo oba ogudde mu kufa. Naye omukazi n'akimanya kiba kiwedde. Eyo basime. Abasobola okutta. Nabanno. Akutta n'akutwala ekiro n'akusuula ku kkubo. Ne basanga busanza omulamba. Bo tebalondola kumanya nti omuntu ono ani yamuleese wano embazi. Ate gwe obeera mu kiyumba. Tofuluma. Obeera munda. Pozi cameras kubanga e Dubai buli wamu waliwo cameras.
oba kupakira mu kisawo n'aba kujja kuswa n'obundire yabe mu bairabira mu tebakyakuwuliza oba akutta n'akuteeka mu kikutiya n'akusuula mu kasasiro kati kasasiro ekimotoka kyekimunona ne bakutwala. Waliwo embeera gye nawulirako nti omusajja asobola kujja nakwana kati nga gwe otya n'ogaana ate bw'ogaana n'agamba mukyala we nti ono omuwala yabadde ankwana oba omuwala ankwana. Ate olaba ekintu kye Dubai buli nnyumba mulimu kamera munda ekitegeeza kyokola kyonna baba bakiraba ate ne recordings zonna zibaawo n'amaloboozi baga recording kati tosobola limba kubanga nze bagezaako okumpayiriza ndeki omwana omulenzi bagamba kinti omukwana mbuye nti gwa mukwana kati nze mugamba obanga bituufu muteeke ku kamera zonna mulabe ne baziteekako zonna okutandika omwezi bwe gwatandikira paka gye gwakoma kubanga yali yakadda nampayiriza ne baziteekako nga tewali kiriwo ne bamunenya ate eri okulimba kiba kibi nnyo nga bw'okiwulira musango ati balamuza sharia omuvubuka ye yali akwana yali akwegwanyiza omuvubuka nga watambula oti nalaba akayindo n'agamba akayindo omuvubuka yagana nayiwa gundi mu kisenge ku Rolex ono ayoze ebyeru nebitukula nnyo ate oyo abadde njalasi nnyo omulinnyamu kati nemugamba sijja yingira mu kisenge ky'omu nga mama otakoze ekitaliiwo bajja kundowolereza agamba nedda jangu okirongose biki nemugamba nedda sijja kati ngenda kuloopa ewa nga agenda omuloope lwaki yali akugamba oyingire mu kisenge nga toliiyo yali yetegese kunaku olwalabi nange kyekyamuyisaayo n'ebyo biliquidi okugamba nti jangu bino biyise jangu obirongooseewo naye nga kasita nyingira ekisenge ekyo agenda kiggala ate bajja lowooza nze akoze eki naye mu bisenge wabayo kamera munda mu bisenge bayo gye basobola bayo kamera kitegeeza tebalina privacy atasobola kubeerawo najjamu ngoye empozi ekya bosi waffe mwali temuli then nenkola eri mwambala mutya nga muli eri osobola okwambala empale nga bigoyegoye biryawo binenenene wenna jarabibi teweetaaya ekyanasinga nga teweetaayo oti nga binene ate kiri kigoye kino kikugaana okwetaaya kuba kimanyi tebakkiriza kwambala bimpi nti olaga omubiri tebakkiriza naye nze nakiseebika ku mutwe nga bamanyi siri musiraamu naye nga ino ogoye olina okuba lubikisa omubiri gwonna koma wano nze naye nyambala ebikoma muno emikono nga si miwanvu nnyo naye nga bwebamalayo nebiba tulina nebabibikka kitegeeza ekyananga singa kiba nga kyakufunziza kiba kyangu kugira bwe kiki yali mpale na saati naye nga bifaanana biringa bino biyunifomu by'abasibe nabo biwanvu nabo byebambala abakyo abo bennyini abaayo basibo n'abaana bawaka abo bambala engoye za bulijjo kitegeeza gwobanga ali mu buddu bakwawulira ddala bakutuma kino ne bakutuma kiri fanaye n'owulira nga weetamiddwa wenna kati wavaayo weetaaga okuddayo olina essuubi eryokuddayo ku kyeyokola nja kuddayo naye sidda mu kiyumba oyagala kuyiya magezi ogende nga bano simanyi bakolamu njagala wabweru ebyo bwebityo ne bannamu babaayo kimanyi kati gwe oli mugezi osobola okommunikatinga nabo n'olumba bubiri kiyumba nkikuwoye myaka 4 n'ekitundu wadde ebisoomozebwa bibaawo gye mugendere ne mukola abatugobera ku Good Talent ndi ne mwana omuwala Momo Baby ono TikTok muzibu nnyo ku bintu bya TikTok era alina following nene nnyo ku TikTok osobola obeera nga omusikinga kawa Momo Baby the same thing ne ku Facebook abaayo ne ku YouTube atugambye yatuuse dda wadde ebisoomozebwa bibaayo nitwagala otunyonyoleko okugambe nti wadde kale embeera eno yaliwo bweti naye nina ebirungi byenfunye kyeyo emyaka 4 gye nkimazeeko birungi nfunye bingi kuba mbadde nkola ssente zange
nga nsevinga yadde navaayo mubanja naye ajja zimpa sure mwogera ku WhatsApp navaayo mubanja nakugamba ajja kusasula ngolwavaayo mubanja emyezi ng'emeka sente obanga mmeka myezi mingi gya myezi 7 miliyoni emu kitundu emyezi 7 naye ajja zimpa inshallah katusabe ajja zimpa kubanga ayagala nzireyo kati nze amugamba bw'oba oyagala nkomewo ewuwo sooka osindike sente zange nja kudda kati ke katego naye komutezi wamala ozikusindikira bw'ati nga nkola ebirala ate oyo mba mufaako wajja kuba omuliddemu olukwe nga ni gwamanyiira kati tubadde kuki anti ekyeyo wadde wafuna okusomoozebwa ne tuli ku birungi byofuna kati nenkola ki nenfuna poloti afuna poloti nenzimbawo nyumba zapangisa nenzimba neyange nenfuna ne poloti endala abange eriruddawa poloti oyo kyeri eyo ogula mirudo yawa ntebe eyo oba ogula munyonyo eyo mbagagga ate ng'oli mwavu oba wabitwala wammwe Rwanda enyumba zaggwa era bapangisa mwe bali nawe nozimba muliyo gyogenda obeeramu nebbaawo wange wasa oba yampasa wabamanyi ate olwedde gwe wazimba wona mufuna nga tazimbye kitegeeza nga yeeyiya ati ajjanga buze n'obona mala naddayo ojja mufunamu omwagala nga talina kyayita ng'ayiiya ng'akola si wabi kati gwe osobola okuwa omuntu amagezi okuva e Uganda agenda yize ku kyeyo asobola okugenda akola batulaba bagambe mmwe muli basajja oba bakazi naddala basile queens abo tebagala kukola mulina okugenda ku kyeyo ne mukola ne mwebeezaawo nga mmwe teri ajja kukukolera olina okwekolerera sente nga gwe amenyese ntuyozo nobaawo abamu abawala babeeredde bagamba nti singa bafuna abalenzi baba bajja bbawa ekyo yinza kyogerako ki olaba kati nze nali ku kyeyo naye nayina mikwano gyange bambuuza naye momo okikola otya lwaki ogenda otya ku kyeyo ate ng'osobola okufuna omulenzi n'akuwa ssente n'akuwa buli kimu ate nga tokoze my dear eno Uganda tulina okukola mukole mubeemu muzituwe nako ffe abalenzi mwabalenzi awo nkwagadde awo sikuta bwobanga ddalo zino solo zikwata n'ompaako waliyo bakadaama abalenzi ng'akola mu kiyumba eyo simuwulirangako basekadaama tebaliyo basekadaama bakola wabweru basekadaama bakola wabweru bano basecurity guards bwe batyo be basekadaama kati opulaninga kuddayo di ku kyeyo kyakuddayo nkyayagala ono agulewo ntambatambulemu then nzireyo oyagala gyetibwa asooka agulewo nza okunyumira ku bulamu ogende ku kibaalo kikubeho byonna okikuba byonna onyumirwemu kasita omala kitegeeza naye wabagudde wiiki ng'emu n'onyumirwamu nga nzirayo owedde tajja kugulawo mpozi funa ofunye magezi malala baana bateeka linda bulinzi mpozi noonyako obutambula wana baana bakola ba house party mpozi nga makuzigirireyo kamu oba onagenda nokakuba seriously bazina basasula 5 ku 10 ogenda nonyumiro to the fullest ate kati gwa akasente okayinamu ebisawo bya sente oyina ogenda onyumirwemu then ononyode ne wona ina mbunna asooka ate ebibala muno ogenda kuba ekibaala muganda wange agenda kutayo nkyagenda kwogera nkulinze omwaka ogulaba tuyambe oyogere tugende mu kibaala tukikube nze sinnanyumirwa ebyamabaala 2022 nga bugwako kyoba omanya kyonkubuuza ne wano ajja ziggula asaaga kale oyinza oba olina foosi eyamagye ozevudde naye okuva ebweru w'eggwanga tuyinza nno obutasukka nnyo wane nomomo opozi ng'olina kyogala ogamba abantu aba ekirala abafollowers bange bonna ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube, ku Instagram mwebale kumpagira era mbaagala nnyo
njagala abantu abaddemu byebaza kuwagira obagaye batusubscribing kunaffe YouTube channel bagita Good Talent Management era nsubiza n'okusharinga link togenda gikoto giwano giteka ku TikTok Facebook yo ne wala abantu bagaye bannange wano kati tuli wano bannange bajjajja basenga bakojja ab'emikwano n'abaami mwenna abali eyo basaba mugende mu subscribing ku Good Talent Management ku YouTube ne Facebook. Yes, Facebook. Wonna ne ku Facebook ne ku TikTok, Instagram, Twitter buli wamu. Okikonemu. Ogenga nze Miss Kadama from. Kati si kyali naawe. Togenda kudayo. Nganze mumu. TikTok. The TikTok, the Facebook, byonna. Mugende mu subscribing. Twesange. Ono omusajja egwinire bamita Jajja Ben azanya comedy. Ate no wali badde omugamba ogenda okudda. Jajja Ben. Ogenda okudda ku kyenga mukoze ku comedy naye. Sajja mzibu nnyo oyo. Tujja bukola wamma sicho. Jajja Ben sicho wamma. Tujja bukola mateeka akkiriza. Akaseseemu akkiriza. Nengo sobola ku can you act seriously? You can't. Tuna mukono kwa famita Alan Cruz. Zanyo obuntu azanya. Kadde munoonya tena ye bubi nnyo. Era buli omulabira wonna mugaye momo. Twabadde naye. Twabadde era twali tukola interview. Mugaye momo munoonya. Okosa nnyo twali oyagala kola kinayo. Mugaye munoonya. Omunoonya oyagala kola kinaye. Nze mmanyi. Anti nze kati mbadde mmuteeka kola yini wano naye inosooka nambuuza nangamba yabadde kuba tulina ono mukwano gwaffe ono namukuweereza naye wamma Alan munoonya beidawo kuba kirabika enamba gyenina si yeeyo nsindikira message oyagala kola kinaye njagala omunyumiza anti kimbadde nyagala obudde bwaffe bugwema nyagala wano abo batumuteeka ku line wano bakwali ngambe Alan Cruz I'm here with someone connecting naye ku namba yangu kwati naye kati obo ngambako kati agala mukewe kwizisimu gambe omuntu bamuyita gundi momo amanyi oganya okulambulula ekintu mukubye wano Alan momo akwagala ajja kubuulire sagala obutomanya nango sango olimbalamu ekyo nyinza okulya ono ka connection nkagenda katambula na oluvanyuma nomano ngamba sonko manyizi nze sonko sonko banaye wakola akantu gundi because wano manyi tulina kuyambagana onyamba kene bonange ne kuyambe ne wange then tambula kana na YouTube channel babadde n'omulenzi waffe namutuwera interview na buli omu abadde ambuuza yogerako ne Alan Cruz akukoleko interview yogerako ne interview ngeri about what about bino ebyekyeyo kaddemu omulundi gumu waneeno alayinza obba ali busy ndebe bagifula busy mene nyinza obba nkola interview naye najja alikola interview Alan Cruz kwate simu Mama Brighton oyo yennyini ayinza okuba nga ali busy yebase sikwene enkuba yebase ayinza obanga ali busy naye ngenda kubanga mukunoonyeza wagirira bwati nga nyinza n'okuteeka conference ena akoweera ennamba endala so abatugoberera abatufollowinga tutambula tugeza kulaba nga tutuuka ku bantu ab'enjawulo ate ntubanga tunyumyamu nkonako olunaku olwaleero tubadde ne momo omwana ow'obuwala ono momo yagenda n'akuba ekyeyo TikTok era embozi ebadde zaamu essuubi especially eri abawala abaana abawala abavubuka tukole tuve mu byokulinda nti gundi anamba akolezizo eziva mu ntuuyo zo sanga tunabeeranga tugenda mu maaso subscribinga commentinga likinga ate obeere nga osharinga tubeera ate nga tweyongerayo mu maaso kamera mbadde ku Jajja Ben